Kuba abantu amu oluusi abamu zino ekintu fitina abantu Uncle Chams abantu you know there's something kyoyogedde wali nti mu ffenna tulinamu akasajja and naturally it comes out. Yes, it comes out. But I don't know how omuntu osobola otyo olwanisa akasajja kano waliwo abantu abamu nga yekimu bibiri ne bwoyogera bwogezi slip of a tongue agamba Kyamagero nwanisa Kyamagero nwanisa. It is two things. One, ajja okugamba nti Kyamagero nwanisa, they have low esteem. They are not sure of what they're doing. Then kubwe ng'omuntu okulwanyisa akasajja ku mutima ku bantu abalala. There are some things you need to know that you cannot handle. Kukkiriza bukkiriza. You just have to agree. Nze sisobola kuba luseke. Naye gwe oli mu kugumu kyo. I mean, tubireka n'ogamba nti notanyiiga nti olabye Kasuku alumbye wava munno amukubye oluseke lwa miliyoni 2 azimuwe aveewo sigenda nze zisaba notatandika nti abo abaana babeera basabiriza buli kiseera Kasuku mukugumu kuba oluseke emboozi yange gye ngenda onyumya ne wava munno it's based on intellectual understanding of the business and how do I plug in, how do we make business, that's it. Nze sente zagenda zifuna mu intellectual property Kasuku yagenda zifuna mu luseke ekyo kkiriza nti ekyo tokisobola era bw'oba olabye nti awa nayogedde ne wava munno naye alabika gwe osobola omukuba oluseke namulabyemu obunafu obwo you go you lose nothing when you recommend someone or when you refer someone to where you see their power is actually going to thrive tolina kyovaako muntu ogamba nti genda ku kino naye ekintu wekiva ebiseera ebisinga abantu lwaki babeera ne fitina naturally they feel inadequate bawulira tebamala they feel they are not enough tulina greed balina omulugube abeerawo nga buli kimu yakyagala buli kimu ayagala okirya buli kimu kikye you can't have everything by the time Kasuku Kasuku mu nsi eno mwe tuwangaalira there is space for each one of us to thrive as long as you understand your niche and your power. Circle of influence and circle of concern. Circle of concern nti ekintu kino mbadde nkirinako okweraliikirira era ndi concerned ku kyo naye sisobola kikyusa naye n'obeera ne circle nti kino nkirinako okweraliikirira era nsobola okinfluencinga nekikyuka kati focusinga nnyo ku byosobola okukyusa gwe nga ggwe era byosobola okukola nga ggwe ebirala have a concern about them but you can change it. Kijja kujjamu akasajja mu bulamu ebintu ebimu ebyakasajja bye nalaba omwaka guno nafuna benzi yange omusajja ng'akubuuza Kasuku sente zigula benzi wazijjeewa n'omubuuza what do you mean by sente zigula benzi nazijjeewa Kasuku oba Museveni yakuwadde sente and so I'm like, okay. Of course, the questions became many. Then I decided to let the car go. Someone came, wanted the engine, and it was, you know, like the offer was good. The background of everything that was going on. Kasuku chino, Kasuku chiri. So I let the car go. Then the next part I hear, boldly, someone tells me, hey, after Kasuku twakulanga tojja sobola benzi. Wakitegedde bw'okomye weno ewaffe. Two things happen. So I'm like, one, are these the people we are with? What? No. One, you let something go because you could not hold on to society pressure. Fuck the society pressure. I had the same thing here when I had Nganchari na Pajero. Nga abantu ngobola tebakitegeera. Musaala gwe gwafuna yafunye atya Pajero. I mean, we have different models of life. Kyakubiri kyendabaawo nti the devil is in the details. The more you explain yourself, the more you're easy to beat. Kati bo bamanya nti gojagala nnyo okwennyonnyolako ne basigala nga bakupookinga until they had it gone and you came back to Toyota, which is not a bad thing.